Esther yafiirwa abazadde ng'akyali muto teyabalaba nako, naye ng'agatta ennaku yonna talina bazadde n'eggwanga mwali baabawamba buwambi, tebalina kye bali. Naye Katonda yateeka ettondo lya feva ku Esther mu nsi etali yeewaabwe, nga mwana wa munaku talina na byakwambala. Esther si yasinga abantu be bayambaza, Esther si yali asinga obulungi, naye feva. Ezikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Nsaba Katonda akumpeera ettondo lya feva. Nsaba Katonda akumpeera ekikopo kya feva. Nsaba Katonda akumpeera ekidomola kya feva. Nsaba Katonda akumpeera epipa ya feva. Nsaba Katonda akumpeera etanka ya feva mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Akuwa ennyanja ya feva, why not?